رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ما شاء الله tugenda kufuna omusomi wa addako then tuyoke tugende mu maaso. agenda tusomerayo hadith emu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Islam Salamu Muyingo. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ombaka wa Allah kusasilane midembe vere kuye agamba, Ar-Rahimuna umsasizi yarhamkumur rahmani umsasiza basasila irhamu musasirenga man fil ardi ebyebili kunsi yarhamkum man fis samai ajabba sasiro yadi wagguru. Rawahu Tirmidhi eyajogela ya Tirmidhi. Ma yustafadu min alhadith betufuna muhadith alhuttu ala rahmat hadith etukubirizo kusasila Allahu rahimi Allah yumsasizi. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, barakallahu fikum. Beba abana baffe abasobodde okubanga omwatusomera mu Quran omulala n'atuwaayo hadith. Era tusaba Allah basasulemu ekisinga obulungi. Era mami omuku atuzalira abalungi mukyala afulumye naye inshallah tujja mulanga akomyewo. Kyo kituyigiriza naffe abaana okuba nga tubalaga ki kyebasaanidde okuba nga bakola enkya inshallah. Ku program yaffe tulinako tugenda funa Dr. Ashraf Muyingo yagenda otutwala ku program eddako ey'obulamu. Dr. tukwaniriza ssebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okubeera nga tuli wano tumulajanira Mungu abeere nga atusaasira, abeere nga atusasula mu ssera mu biseera bye tugenda okubeera nga tumala wano. Tumusaba akkiriza emirimu gyaffe emirungi ate atusonyiwe egyo emirimu gyaffe emibi. Tumulajanira Mungu abeere nga atuwa obusobozi okubeera nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abaami era ng'abakyala. Atuteekemu omutima ogusonyiwa ng'abaami era ng'abakyala. Nzizaako okusalira ku ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga senga teyali ye osanga tetwandibadde wano. Ebigambo byange
ebyolwaleero ntegeezeddwako nti wabaddewo omusomesa alina okubasomesa nga mukyala naye ali mu theatre bagenza omukubira nga alina omuddu wa Mungu gwaliko nga tasobola kujja. Nensabibwa nzije mbeeko ebigambo bye mbagamba, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abimpe ate bibeere birungi gye muli ng'abakyala. Omusomo gukwata ku byabulamu, naye ebyobulamu ebyo nga bitambulira nnyo ku nsonga z'ekikyala. Ekituufu kiri nti bye tuyinza okwogerako wano bingi, naye nja kulondayo nga 2, 3, 4 oba 5 tubyogereko, era nja kubasaba n'abalina ebibuuzo mubitegeke, mubiwandiike, mubisindike wano kameeza, osanga tunasobola okubeera nga tubiddamu ekyo kye tunaaba tubeera nga tusobola. Nze ndi musawo wa wano ku MOBS. Emirimu gyange egisinga obungi gya kukola mu luzungu mu lufuutifuuti kye bayita sexual and reproductive health. Kyendowooza nti nsonga nnene nnyo mu bakyala, era nja basaba mukkirize awo emba nsinga okutambulira ku nsonga eziri sexual era nga ziri reproductive, mu nsonga z'okuzaala oba z'ebyokuzaala n'ensonga z'ebyokwegatta mu lulimi olwangungu. Abakyala ng'abakyala Mungu yabatonda nga muli banjawulo ku baami. Abakyala mu luzungu tugamba nti bali emotional, ate abaami bo bali physical. Mu nsonga z'okuwangaalira awamu n'abantu, abakyala embeera zaabwe zaagala nnyo ebigambo by'okufiibwako, ebigambo by'okwagala, ebigambo by'okulowooza ku mbeera zaabwe mu ngeri gye bawuliramu nga bo. Ate abaami bwebyo, ate newankubadde nga ku ebyo bateekayo bandibadde babyetaaga, naye bo bali physical. Tugambe nti okwagala kwabwe kusimbuka mu ki kye balaba. Tugambe nti okwagala kwabwe kusimbuka mu ki kye balaba. Walaba efeesi nga nnungi, oyo ajja kumwagala. Bwalaba omubiri nga gwakola bulungi, ajja kumwagala. Ekitali ku bakyala. Omukyala aba ayagala akulinde alabe kikyogenda omukolera, omulowoozaako oba tomulowoozaako. Nabwe kityo ebizibu abakyala bye basinga okusanga ebisibuka mu mbeera ezo bwe zityo, bye bimu ku bye tugenda okwogerako olwaleero. Bwe baali baŋŋamba okwogera ku musomo gw'abaami, baŋŋamba njogere ku ndwadde ezisinga okutawaanya abaami. Ne baŋŋamba nti ne Dr. Neema naye kye kimu kyagenda okukola.
nabwe kityo endwadde gye nandiyagadde gye bagamba mu nnaku zino nti ekutta akati gye njagala tusooke twogereko yendwadde eya kansa w'omumwa gwa nabaana. Kansa w'omumwa gwa nabaana mu bakyala kati afuuse ekirala, era bannaffe abamu bamukozeemu nnyo ssente mu kugamba nti bajjanjaba kansa oyo, mu kugamba nti balemesa kansa oyo omukyala okumufuna. Naye nze kyenjagala obbagamba abakyala abali wano olwaleero abawuliriza nti ekisinga obulungi kwe kwewala okufuna kansa oyo. Omumwa gwa nabaana senga tubadde tulina olubaawo nande gukubye wano ne mugulaba wawe guli, kyekimu ku bitundu ebyangu ennyo ebyokulwala. In fact abakyala kankigattire wamu n'endwadde z'obukaba, abakyala banguyirwa nnyo okulwala endwadde z'obukaba olw'ensonga nti ebitundu byabwe ebyekyama Mungu yabitonda n'abiteeka munda waabwe. Nabwe kityo embeera endwadde z'obukaba bwe zaagala okuwangaalira ku muntu, omukyala atwala ebitundu bingi, kyangu nnyo okubeera nazo okusinga omusajja. Nabwe kiro okubeera nti ebitundu ebyo bibeera munda, kimutwalira ebbanga ddene okutegeera nti ayina obulwadde obumutawaanya paka nga butandise okulaga obubonero. Ekirwadde kyonna kyofuna wekitandikira okulaga obubonero nti okiyina, kiba kitegeeza owangadde nakyo ebbanga. Waliwo endwadde ennyangu ennyo nga zo bw'ozifuna mu nnaku nga 2 nga gonoriya, bw'omufuna ye mu nnaku nga 2 otandikirawo okulaba obubonero. Naye waliwo ate endwadde nga zo bw'ozifuna zimala kukubeerako kaseera n'olyoka olaba obubonero, nga kansa w'omumwa gwa nabaana oba gwe bayita cervical cancer. Kijja kitya? Aleetebwa akawuka akayitibwa human papilloma virus. Akawuka ako katambula, naye nga namba emu mu kukatambuza musajja, naddala omusajja atali mukomole. Era kyova olaba emu ku nsonga lwaki gavumenti kati eyagala nnyo abasajja bonna bakomolebwe, kubanga kyangu nnyo omusajja atali mukomole okutambuza akawuka ako n'akajja mu mukyalo omulala n'akateeka mu mulala n'akateeka mu mulala n'akateeka mu mulala. Kijja kitya? Akawuka ako bw'okafuna katandika okulya omumwa gwa nabaana ogwo ne gutandika okuggyako amabwa, era ku bimu ku biyinza okukuleetera okukulaga nti oyina kansa w'omumwa gwa nabaana kwe kubeera nga bw'oba weegasse n'omusajja, ekimu kikubyo owulira obulumi oba ojja omusaayi. Waliwo ensonga endala ezibireeta, ze ndowooza nti tuyinza ozoogerako mu maaso awo, naye nga kansa w'omumwa gwa nabaana ekimu ku biyinza okukwanguyiza okutegeera nti olina kansa w'omumwa gwa nabaana, ensonga ezo 2. Kansa w'omumwa gwa nabaana bw'omufuna mwangu nnyo wakujjanjaba bw'oba ng'oyanguye n'odduka ew'omusawo. Tulina obuzibu nti abakyala mu butonde bwammwe musonyiwala nnyo okwogera ku nsonga
ezikwatagana n'ebintu ebifaanaganako ng'ebyo nabwe kityo muwangaala nabyo nga musirise ogenda okwogera nga obudde bukoze ki bukuyiseeko. Tugamba nti buli woozuula nti ofunyemu embeera etategerekeka emmanga eyo yanguwa ogenda olabe omusawo. Luli twakaluubirizibwanga olw'ensonga nti abakyala abasawo baali batini naye kati bagenda beeyongera mu community. Kati mulimu abasawo bangi abakyala abasobola okuyambako okukebera nga bukyali. Naye bw'obeera mu mbeera nga wooli omusawo omukyala taliiwo, obuzibu siriseeka. Naye kyandibadde kirungi omusajja akukebere omukyala bw'obanga ogezezaako nga takola ki nga taliiwo. Lwaki? Olw'obulamu. Lwaki? Kansa w'omumwa gwa nnabaana y'omu ku kansa ezikwata abakyala ate nga nnyangu nnyo okujjanjaba. Ebbanga ly'omala ng'ogenze ne bakukebera obudde nga bukyali. Kansa w'omumwa gwa nnabaana bwe bamujjanjaba nga tannaba kuyingira wala nnyo eri mu nnabaana yenna, bajja kujjanjaba bakuwa eddagala ogire oterere bulungi ogende mu maaso n'obulamu. Wabula bwe kizuulibwa nga abadde asensedde, awo kiba kitegeeza nnabaana bagenda kukola ki? Kumugjamu. Oyo nno ate aba yeesiimye, kubanga waliwo okubeera ng'ogenze ku siteegi nga ne munnabaana yavaamu n'asensera omubiri ewalala. Awo nno ebiseera ebisinga oba tolina kyogenda kukolerwa wabula okujjanjabako abasawo kye basobola paka Mungu lwasalawo. Ojja genda mu ddwaliro kati n'abaana batandise okubagema kansa w'omumwa gwa nnabaana. Bw'owulira we bagamba nti bagenze kugema kansa w'omumwa gwa nnabaana, abaana abato abatannatandika nsonga za kwegatta mubatwale babageme, mubatwale bagemebwe kansa w'omumwa gwa nnabaana. Bw'onoogenda mu ddwaliro bajja kugamba nti katukukebere kansa w'omumwa gwa nnabaana, ate nno mwana wattu ennaku zino tosasula na kusasula. Omusawo ajja kufuna akuuma akakayita speculum, akasiigeko omuzigo gwe akakuyingizeemu. Bakyala bangi nnyo ffe bwe tuba tugenda omukebera wano tusinga kubeera n'abaana bawala bato batya. Asooka n'akugamba omusawo, ogwo oguuma gw'ogenda okunsonseka ogwo, gamba nja kudda, ogenda okulaba ntakoze ki, takomyewo. Eyo nno nsonga nene oba osubiddwa, kubanga tekiruma. Oyinza okumbuuza wategeera otya nga gwe oli musajja, naye nkimanyi ku biki byendaba nga bigenda mu maaso. Tekikola ki? Tekiruma. Kikuluma singa abeera nga takoze kikyalina kukola, naye bw'akola kyalina okukola tekiruma. Akanyole akubeyo ttooki bw'ati alengere alabe oba waliwo ki ebbwa, era bw'aliraba alina kateekawo bw'ati ne kongera okumulaga. Kati awo nga bakusindika ku tesiti esingako awo okugenda okukonfaminga oba olina oba tolina. So tolaba omusaayi nga guzze ng'obadde n'omwami wo neweeraliikirira nogamba naye kansa wa nnabaana alabika ate kisobola okuba ekirala. So tesiti eri eyambako okugenda okukakasa nti nno oyina kansa wa nnabaana oba toyina. Awo nno waliwo ensonga endala nnyingi
kuzikwatagana ne ku ndwadde z'obukaba endala ezitawaanye nnyo abakyala. Era abakyala bangi babuliidinga ne balowooza nti bazze mu nsonga, babuliidinga ne balowooza nti omwami tamanyi kyayina kukola, babuliidinga ne balowooza oba bafunye kansa, so nga ate si kansa wabula endwadde endala ez'obukaba ezibaleetera okubeera nga balina ebiwundu mu abakyala mutera kukozesa linnya ki nga murifaaringa ku nsonga ezo ku katundu ako, nange lyemba nkozesa nabunya kale tukozese nabunya. Kati erinnya mwe muliŋambye nange lyengenda okukozesa nabunya ebbanga lyamala nga ayina ebiwundu ojja kwanguyirwa nnyo okubuliidinga mu mbeera ng'obadde n'omuntu omulala, oba nga obadde onaaba, oba nga obadde okola emirimu egikwatagana ne nabunya. Nabwe kityo ekisookerwako kyolina okumanya kiki ekireese embeera y'okubuliidinga eno. Bw'ogitegeera awo kiba kyangu nnyo okufuna eddagala eriyinza okukuyambako. Mu bino tuyigamu nti temukweka ndwadde, temusirika, temukweka ndwadde era temukola ki, temusirikira ndwadde. Ate mwana wato abakyala mwe musinga okufaayo ennyo eri obulamu bwammwe, naye bwe kituuka ku mbeera ezo ate muyina engeri gye musikattira okukakkana ng'omukyala gwe wandiyambye tumuyambye olw'ensonga nti yatya okwogera. Nze awo nafunako omuwala yajja ng'agamba nabunya ayina obuzibu, netumufunira omusawo. Omusawo yali agala mukebera, nagamba saagala byakunkebera, ani gwofungula awo ogenda kungala okola otya biki n'ebisigadde awo. Omwana n'agenda, mwana wattu yakomawo nga kisusse ate nga tewalina musawo mukyala yali alina okumulaba luli. Ku luno teyabandaaza namu, bwe bamugamba linnya akatanda yalinnyiirawo supiidi, yasubwa luli omukyala okumulaba. This time mwami yeyakola ki? Eyamulaba. Nabwe kityo tetusirikira ndwadde ezo nga zitutuuseeko, tetusikira ndwadde ezo nga zikoze eki, nga zitutuuseeko. Tugende mu ddwaliro batukebere, balabe era batujjanjabe mu mbeera ennungi. Kitegeerekese tulina obuzibu ennaku zino, abali wano nga mubikola munansonyiwa, obw'abasawo abeera nga ku marediyo ne ku mativi nti bajjanjaba endwadde z'obukaba, nti bakola ki? Bajjanjaba endwadde z'obukaba. Ate abakyala bangi nnyo bagenda mu basawo abo. Nze nno nandibadde mbagamba nti ekisinga obulungi ku ndwadde z'obukaba kugenda mu basawo bazungu. Endwadde z'obukaba lwaki teziwona? Lwakubeera nti nno bwe tuzifuna nga abakyala twejjanjabisa ffekka. Twejjanjabisa ki? Ffekka. So nga n'abaami baffe baba bateekeddwa okubeera nga bakola ki? Bajjanjabibwa. Tukkirize nti olwa sisitimu yaffe ng'abasiraamu olumu kikaluba. Seeka alina abakyala 3, 4, 2, hajati omu afunye endwadde y'ekikaba, nabwe kityo zikaluba okuzijjanjaba. Naye nze ebiseera ebisinga bwe nfuna abantu nga mmwe mbagamba nti gwe ng'omukyala twala obuvunaanyizibwa okumatiza seeka. Kibi nnyo okugenda mu ddwaliro ne bakugamba nti olina ekirwadde
n'okisirikira mu kutya biki ebinaava mu kukyogera ng'obulidde omwami. Nze ndowooza bye tutya mu kubuulira abaami baffe nga tufunye endwadde z'obukaba bitono nnyo ku bulungi obuli mu kwogera. Okimanyi nti nno bw'obeera n'endwadde y'obukaba yonna emikisa gye gy'okufuna akawuka akaleeta siriimu mingi nnyo okusinga omuntu atalina ndwadde ya bukaba eyo. Mukimanyi ekyo? Omukyala yenna ng'ayina endwadde y'obukaba emikisa gye gy'okufuna akawuka ka siriimu mingi okusinga ku mukyala omulala atalina ndwadde yaki ya bukaba. Lwaki? Endwadde z'obukaba zikola environment ya nabunnya okubeera nga kyangu nnyo akawuka ka siriimu we katuukayo nga waliyo baganda baako kakyakala. Oba mukitegeera bwe nkyogera bwe ntyo? Ekyokubiri, endwadde z'obukaba zireeta amabwa. Nabwe ekityo akawuka ka siriimu bwe kagwa mu nabunnya nga mulimu amabwa kyangu nnyo okuyingira mu mubiri gwo. Ekyo nno kitegeeza nti kisobokera ddala bulungi nnyo gwe ng'omukyala okubeera n'omuntu ng'alina akawuka n'otakafuna ebbanga ly'omala ng'embeera zo teziyambako kawuka ako kugenda mu mubiri. Abantu bangi babeera exposed to HIV naye ne bavaawo nga tebamufunye olw'ensonga nti babeera obulamu bwabwe oba babeera embeera zaabwe ez'ebitundu by'ekyama nga nnungi tezifacilitatinga kawuka ka siriimu ako kubayingira, n'ensonga endala ze tuyinza obutasobola kwogerako wano olwaleero. Endwadde z'obukaba nnyingi tumanyi bwe tuzifuna ate tumanyi ne bwe tuyinza okuzeewala. Nabwe ekityo abakyala abali wano abampuliriza tugezeeko naddala ekintu ekiyitibwa okumira eddagala obulungi nga bwe babeera batugambye. Abakyala bangi afuna kandida, bw'amala omufuna ne bamugamba kwata empeke zino zisindike yo, nazisindikayo ennaku 3 nalaba nga bulijjo sayini ze yalinga afuna takyazifuna, n'agamba nti kati ndiki mponye, n'alekeraawo. Oba agenda okukeera ku makya oba emisana agenda okulaba empeke ziri zisaanuuse ziyiseemu zigenze ku byambalo bye ne bimunakuwaza oba ne bimwenyinyaza, n'agamba sibiddamu bino. Njagala okubategeeza nti ekisinga obulungi gumiikiriza empeke ozikozese zonna, bwe ziba zakumira ozimire zonna ziggweyo, awo lwojja okufuna obulungi obuli mu ddagala libabeera bakuwadde okumira ng'ofunye endwadde y'obukaba yonna. Njagala okwogerako kawuka ka siriimu mu ngeri ey'enjawulo mu baami n'abakyala abayisiraamu. Ekisookera ddala emikisa gyo wano kano n'okuyimirira kanyimirire, wano n'okuyimirira kankole ki kanyimirire. Emikisa gyo ng'omukyala okufuna akawuka akaleeta obulwadde bwa siriimu mingi nnyo okusinga egy'omusajja. Oba mukitegedde? Kitegeeza nti kyangu nnyo omusajja okusiiga omukyala than omukyala okola ki? Lwaki? Kiva ku bubumbwa bwammwe ng'abakyala, olw'ensonga nti mmwe Katonda yakikola nga ebitundu byammwe ebyekyama biri munda. Mu kubeera munda
kitegeeza nti omusajja bwajja ng'oli naye bizibu okwogera mu Luganda, bizibu okwogera muki mu Luganda. Aha, we yakyogedde, kyogere nnyo tuwulire. Aha, mukiwulidde bannange? Maama tuyambe. Aha, kale nange kanneekaze. Ayiwayo buyiyi, oli yakyogedde? Mukyalo oyo yakyogedde sinze. Kati mukuyiwayo okwo mukukola ki? Mukuyiwayo ayiwayo amazzi nga mangi, okitegeera. Ate amazzi ago bw'ogagerageranya ku gago, agago n'agange bwe tugagerageranya mwani ayinayo HIV omungi, ag'omusajja gabeera ne HIV mungi okusinga agaani ag'omukyala. Kati agayiwayo ate gabeerayo okumala at least ennaku mmeka? 3. Oba mukitegeera? Kitegeeza nti gayina akawuka ka sitiimu bwe kabaamu kayina emikisa mingi nnyo okukola ki? Okuyingira. Kitegeeza nti omusajja ye bwakuyingira, ekigambo nga ganene gano kyovola njagala kukozesa luzungu. Kitegeeza nti omusajja ye senga abadde naawe, infact kati njiza engeri gye nnyinza okyogeramu, omusajja senga abeera naawe, okiraba naava senga abadde naawe ne mumaliriza, bw'aba amaliriza n'avaawo ng'amazzi go tegamuyingidde, aba ali ki? Safe. So nga ate ye abadde naawe n'akuyiwamu amazzi ge n'avaawo, gasobola okubaamu essaawa zaago 7 mu meka? Otambula mu takisi ogenda gy'ogenze leero n'enkya na luli, naye ng'amazzi g'omusajja ago gakuli ki? Gakuli munda. Okitegedde? So kyangu nnyo gwe omukyala okufuna akawuka ka siriimu okuva mu mwami okusinga omwami okufuna akawuka ng'akajja ku ki? Ku ggwe. Era kyova olaba embeera ereetera omwami okubeera n'amazzi go ago nga mumaliriza. Kati gavumenti kyeyita oba obusiraamu kye bwatugamba nti mukomole biki? Abaami. Kubanga bw'aba ngeri ye gy'aba nti mukomole, kitegeeza amazzi go tagenda kgenda nago. Bwe mumaliriza senga yagamba oyinako emikolo awo gyokola, wagikolera n'amaliriza kiwedde. Kitegeerekesa. Nabwe kityo abakyala mulina okwegendereza ennyo okubeera nti n'abaami bammwe bakeberebwa akawuka ka mukenenya nnyo. Obuzibu nno bwe tuyina nti ate abaami ensonga ezo tebazaagala. Ogendayo n'omugamba nti nze bankebedde, baŋŋambye sirina kawuka, naye naawe genda weekebeze, nagamba nti gwe ke baakukebedde ng'oli mulamu, kitegeeza nange ndi mulamu. Naye nga si bwe kiri. Mukyala wange asobola okubeera ng'alina akawuka nga nze sirina, ne tuwangaala ebbanga. Oba nze nsobola okuba nga nnina naye ng'omukyala takola ki? Tayina. Naye gye tukoma okubeera ffenna n'emikisa gyaffe omu okusiiga munne gye kikola ki? Gye gyeyongera. Nabwe kityo twala omutawaana omunene okufuba okulaba ng'omwami wo bamukebera akawuka akaleeta mukenenya. Ensonga endala ezi-exposing abakyala ku kawuka kano nyingi, tetusobola kuzoogerako wano ne tukola ki? Ne tuzimalayo. Naye y'ensonga njagadde njitaanye njisimbeko essiira. Kitegeerekesa. Ensonga endala etawaanya abakyala y'ensonga y'okuzaala.
ennaku zino mpulira ne ku leediyo kuliko abalanga nti bagaba enzaalo, era abakyala bangi batambudde wano ne wali mu bikkirizibwa n'ebitakkirizibwa olw'okwagala okukola ki? Kuzaala. Kambaweeyo amagezi matini. Ekisookera ddala Mungu bw'aba yakugerera nti ojja kuzaala, ne bw'okola otya oba ojja kukola ki? Ate bw'aba yakugerera nti tojja kuzaala, ne bw'otambula ensi eno n'ogimalako oba tojja kukola ki? Kuzaala. Naye ddi lwe tugamba nti oyo omukyala tazaala? Kano mukawulire, ddi lwe tugamba nti oyo omukyala takola ki? Tazaala. Senga obeera ng'obeera n'omwami okumala emyezi 12, okumala emyezi emeka? 12, nga mwegatta at least emirundi 4 buli mwezi, nga mwegatta at least emirundi 4 buli ki? Kitegeeza buli mwezi, buli week. Kitegeeza buli ki? Buli week okumala omwaka n'otafuna lubuto. Awo tutandika okugamba nti oyo omukyala alabika takola ki? Tazaala. Ebbanga eryo liba terinayitaako mukyala ampuliriza, tobeerangaawo ne weeraliikirira. Kitegeerekesa, teweeraliikiriranga nga wayiseewo emyezi 6 oli n'omuntu tonnafuna lubuto, n'otandika okweraliikirira, n'otambula n'odda eno n'odda eri, n'ogenda mu basawo ne bazirya ne bazirya ne bazirya, ate wali bano ab'oku leediyo ne TV balidde sente zammwe. Ekitegedde, mulimu abakyala, nzi waliwo omukyala awo, mukyala nno ssebo w'amaanyi era banjagala nnyo, yajjaawo n'aŋŋamba nafumbirwa kati myezi giweze 8 sifunanga lubuto, era simanyi kyeŋŋenda kukola, seeka. Nemubuuza omusajja mutera kubeera mwenna bbanga ki? Ngenda okizuula nga omusajja y'omu kuba tava ku nnyonyi. Okitegedde? Kitegeeza nti kubanga mu kalenda yo ng'omukyala mulimu ennaku nga 6, tusobola okusukkawo, mulimu ennaku nga meka? Nga 6 zimuyizi tasubwa. Kitegeerekese, mulimu ennaku nga 6 zimuyizi takola ki? Tasubwa. Kati buli bwomiisinga ennaku ezo, emikisa gye egy'okufuna olubuto tewabeera. Kitegeerekese, kakati olina omusajja alwawo okubeera naawe. Okitegedde, olina omusajja mufunye obutabanguko obutakwatagana mu maka, mumaze wiiki zammwe 4, 5, 6, abamu bamala n'emyezi bali mu lusirika. Si bwe kiri? Bamala n'emyezi bali mu lusirika, olubuto terujja, n'atandika okukola ki? Okutambula. Era nze omukyala namugamba bugambi mbuulira, namugamba genda oddeyo, olunaku lw'olwala bwoti bweppa komawo. Najja ne tubaala ennaku, ne mugamba olunaku luno olulaba, ne luno olulaba, ne luno olulaba, ne luno olulaba, ne luno olulaba. Seeka mugambe nti tova wano. Tokola ki? Tovaawo. Omukyala bambi yali ayagala nnyo. Waayitawo week says, ndoza yalina wiiki, n'akomawo n'aŋŋamba kyewaŋŋambye nakikoze, bankebere ndabo bannafunye. Ekitegedde, kati nateeberezaamu omugamba nti alindamu wiiki tukebere, ng'agenda kubeera bubi. Ekirungi nti bw'oba ofunye olubuto mu lunaku lumu oba 2 omubiri gwo guba gwa. Era mulimu abakyala abagamba nti nze olunaku lwenfunye olubuto ntegeera.
omubiri kasitwalugwamu bweruti bwepa omubiri gwo gutandikirawo okulaga. Kati tesiti zino zetukola ez'omusulo zo zirwawo okulaga. Kati namugamba olina kasente nti ye nina tukebere ne tukozesa omusaayi amazima nga mweruli sijja babuulira bye nnalya sijja babuulira bye nakola ki bye nnalya. So kitegeeza nti emirundi mingi ennaku abakyala ze babeera n'abasajja baabwe zibeera nnaku nga tebasobola kufuniramu ki lubuto. So totambula soka ogezeeko ebbanga eriwera n'omwami wo naye soka ogezeeko kanno nno. Obuzibu bwe buli nti ekyobutazaala tekiva ku mukyala yekka, naye ffe wano mu nkula ezaffe ez'ekifirika ebiseera ebisinga tukiteeka ku ki ku bakyala. Musajja tazaala, mukazi tazaala, mukazi tazaala. Kati laba Mungu wamugerera n'afunayo omukyala omulala n'afuna ki olubuto. Abaami bwammwe mubagambe nga muzzeeyo nti omwami asobola okuba nga naye atakola ki atazaala. Nga bwe kiri nti omwami yaditamininga sekisi yaki y'omwana. Mukazi azaala baana balenzi bokka, mukazi azaala baana balenzi bokka, mukazi azaala baana bawala bokka. Eyo si nsonga ya mukyala, nsonga yaki ya mwami. Omwami asobola okubeera nga badde ngenda bagamba bucket naye bucket esobola kuwera. Bucket amakulu nti asobola okubeera nga amazzi galeeta mayitirivu. Okiraba naye nga temuli kaji yadde naaka. Okitegeera? Kati mu butategeera nti mu mazzi ge galeeta temuli yadde akaji, ye kasita agalaba, wagalaba naawe luli wagalaba galina mangi gaago wagalaba. Okitegedde? Naye nga temuli ki ji lisobola kuzaala. Oba amagi nga mwegali naye nga matini, obanga gakaddiye, obanga mato, obanga malema, obanga tegasobola kutambula. Waliyo amalema. Kijja kitya omusajja asobola okubeera nga ayina seero zeeze ezizaala naye nga teziyina bukira. Kati bw'abanga aziyina nga teziyina bukira kiba kitegeeza tezisobola kukola ki kutambula. Oba asobola okuba nga azirina naye nga nafu, asobola okuba nga aziyina naye nga ki nafu ng'era tezisobola kukola ki kutambula. Kitegeerekeka? So mubagambe nti obuzibu bw'obutazaala tebuli kwani kunze ng'omukyala nzekka, kisoboka okubeera naawe. Wabula tekigaana genda kukeberako ng'omukyala balabe amagyo gayina nti yengayina, balabe ensekezo teziyina buzibu nti teziyina buzibu. Omwami agende tubagamba nno ntubawa obukebe ntubagamba genda ofunemu amazzigo. Ekyo kyekimu ku bizibu abasajja bye balina, n'agaleeta ne bagakebera. Asobola okuba nga agayina naye nga matini. Kati ebyo byonna bye bamala bikebera ne balaba nga birungi, kyetuzzaako okubabuuza mubeera mwenna ebbanga lyenkanawa mu mwezi. Omulundi nga gumu oba ebiri. Ennaku zino mbadde nyina bisaaki gyenkola ekaluubiriza abakyala bangi. Wano waliwo abakyala abasoma eddalasa y'olwokuna ku Mandera. Woli olina olupapula lwewajjuzaako nga lubuuza ebibuuzo ebitategeerekeka bulungi. Nafuna omuntu ne mugamba nsindikire olupapula olutwala eyo. Abakyala ne bagaana okuddamu ebibuuzo byange. Saabanyiigira naye mwansubya
okwongera okutegeera ensonga z'abakyala mu nsonga z'okwegatta n'ebifaananawe bityo, nsobole okujja nsomesa abakyala abalala. Okiraba? Era ebintu ebyo twetaaga nnyo okubisoma, tubitegeere, tubibabuulire, muve ku mbeera ez'enjawulo abakyala ze bakola nga ne shiriki mumutwalidde. Kiki noonya mwana, kiki musajja tammatira, kiki biki n'ebirala bingi. Naye nali mbuuza abakyala, weegatta n'omwami wo emirundi emeka mu wiiki? Abakyala abasinga nga bagamba ali bibye nange ndi byange. Kati oyo omukyala amala wiiki 2, 3, 4 nga tabadde na mwami, kitegeeza emikisa gye egy'okufuna olubuto gibeera ki? Giba mitono.